full figure atandise okuba nti awanjagira President Museveni. Basecurity guard bo bansindika nga nzize ku NRM launch manifesto launch wali ku Commonwealth Hotel Resort e Munyonyo era nga feelinga bubi. Obolyawo mutugambe oba temukyatwagala tutambule tuve mu NRM tudeyo gye twali. Ne Bobi Wine ndaba ayengedde tusobola okuddayo eyo netutandika okuba nitukola emirimu mpola mpola. Tukwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya nedoboozi bampita Ntambi Kimso Namonrich Boya Maxudi Junior. Webula kuba nti otambula naffe, webula kuba nti osubscribinga, bwe yasubscribinga muganda wange ate nawe atanaba kuba nti osubscribinga ngamba kaseera obe nti osubscribinga tugenda mu maaso mpola mpola. Bampita Ntambi Kimso omukutu guli gumu Uganda Mukamooli. Wetwogerera Pius Mayanja agenda oba yafunye sebayita malamu video. Muganda wange gendo nonyeke no video ogenda kakasa nti Palaso ali creative nchidamo. Wetwogerera Pius Mayanja yatadde sebayita malamu video. Genda oginonyeko muganda wange ogenda kakasa nti ono mwana Katonda yamulese nga kirabo. Abasinga bagamba nti Pius ye Moses Radio. Abasinga bagamba nti obolyawo Pius oba Palaso alina ekitone ekyenjawulo. Jukira is a rapper, is a singer, is a vocalist, is a writer, is a producer, is a video director. Buli kimu akikola. Omwana ono Katonda yamulese ennaku zino amanyi ge gagenda gavaayo mpola mpola. Palaso yes genda ononya akayimba ke bakayita malamu oberenga okafuna. Waliwo abana abapya batadde enyimba empya. Olumu ku nyimba ezisinga okuba nti lunyumira baluyita ddala Don Sultan Sadax. Ogenda odonyeko mpola mpola. Kugambye Bampita Ntambi Kimso omukutu guli gumu Uganda Mukamooli. Nakulwa leero munzikirize mbatuuseko full figure nchiddamu. Bampita Ntambi Kimso omukutu guli gumu Uganda Mukamooli. Munzikirize ba blood mbatuuseko full figure. Yes Jennifer full figure agwengendo kuba nti mbatuusako mpola mpola. Yes nga twakavaayo twolekera mu 2021 elections ebbugumu lyeyongedde mu byobufuzi era ng'oboolyawo bantu bangi batandika okuba nti bawemuka n'enside gye bagwa. Twalaba full figure nga y'omu ku basapota ba people power ebiseera biri emyaka nga gumu n'ekitundu emabega era nga yali afiira nnyo ku Bobi Wine. Wano nno full figure yatandika okuba nti avuma buli omu agezaako okuba nti awakanya Bobi Wine. Twamulaba nga beetwala ne Catherine Kusasa yagenda mu maaso n'okuba nti awemula Catherine Kusasa n'okumuyisaamu amaaso. Wano nno Catherine Kusasa yasobola okuba nti agenda n'amuleetera poliisi era nga yamaliriza okuba nti akwatibwa. Yalagibwa mu katambi omukyalo no full figure ng'afukamira yeetondera kye bayita gwe bayita full figure ku kata ne Bebekulu. Yes ne Bebekulu. Wano nno wayita ebbanga ttono musajja mukulu amanyikiddwa nga Moses Sali aka Bebekulu yakubira full figure n'amugamba nga we waliwo akasente omukulu ono kalina okuba nti apikinga wali eri bw'anaabanga akalya era nga yamugamba n'okumugamba nti buladi saagala oneekyusize kuba nkukubidde waliwo akasente nesemoyo maze okuba nti ngirekodinga saagala obeere nti weefula ogambe nti ate yes bakwesibako oba bakugula buguzi oba bakola biki wabula njagala obusalewo onajja mu NRM oba tojje mu NRM. Wano nno full figure engeri gyali nti alina ebigambo ebingi atandika okubuulira Bebekulu ennaku gye balina mu people power. Atandika okuba nti amubuulira Bobi Wine engeri gyabayisaamu olyawo n'abakungu ba people power. Yagamba Bebe namugamba nti owaye omukulu olyose noba nti onkubira akasimu era nange mbadde njagala kuba nti nkunoonyako. Waliwo mu people power waliwo abaana n'ebyana nti omukulu buli lwafuna akasente yakawa bafamily ye mukyala we baganda be n'emikwano gye mitonotono wabula ffe tatufaako era nga nange njagala kuba nti njabulira kye bayita people power. Wano eno Bebekulu yayita omukyala mukulu amanyikiddwa nga full figure n'amukwata n'amutwala mu state house n'afunayo akasente kasosoka kugata n'emmotoka ennaku zino gy'alina mpola mpola. Recently yavaayo n'akyuka n'atandika okuba nti ayolekeza Bobi Wine emidumo gy'emundu nga yes omudumo gw'emundu ngamba sikuba nti obolyawo akutte emundu n'agisonga mu Bobi Wine wabula okuba nti obolyawo amuvuma n'okuba nti amuyisaamu amaaso mpola mpola. Wano nno people power yagenda mu maaso n'okuba nti obolyawo abantu ab'enjawulo bagivaako ne Bajo event yagivaako nga yeekwasa mukulu wa Bubini amanyikiddwa nga Chairman Nyanzi. Wano nno buli kimu bakikola Chairman full figure banyumirwa obulamu ewa President Museveni yabadde over
lwabadde recently waneno ku Commonwealth Hotel Resort Munyonyo kugambye recently ku Commonwealth Hotel Munyonyo President Museveni yabadde alaunchinga kye bayita campaign like manifesto campaign gyagenda okuba nti atambulirako ne roadmap ye gyagenda okuba nti atambulirako ng'anoonya akalulu akagenda okuba nti kamuza mu bukulembeze omwaka ogujja 2021 wano nno President Museveni anaaba anoonya kisanja kyayagala era nga oba oliawo yes anaaba agenda kufuga Uganda emyaka 4 kino nno mu lukalala like aba setting the record yes nti yomu kuba president ba Africa abakyasino kuba nti bafuga ennyo mpola era busiba Africa wabula ne mu nsi yonna kubanga anaaba atukunkumudde anaaba tukalakase myaka 4 wano nno mukuba nti oba oli abakola kapate bantu bangi abayitibwa okuli abayimbi okuli n'abasigaddewo abayimbi abakungu mu NRM n'abantu abalala wano nno full figure y'omu ku bantu oba oli awo abaasooka okufuna kaadi nga bava ng'eva ewa Lumumba general secretary wa ekibiina ekimanyikiddwa nga National Resistance Movement mpolampola full figure mukuba nti yareceiving card eno yali happy era nga yareceiving card ne mukwano gwa amanyikiddwa nga Aisha Bestura ne batandika okuba nti bagenda wali ku resort Commonwealth Hotel Resort Munyonyo oba yes Resort Hotel Munyonyo mpolampola yes ne batuukawo mpolampola naye ng'ate babawunsingibwa abasirikale tebakkiriza okuba nti bayingira wano nno ekyatandika kyaleetera full figure okuba nti oba oliawo adawutinga mu bantu abamu full figure yalirwako nga bawunsingibwa ne poliisi nga era bamugamba nti owayi vaawo va ku mulyango tambula ogende ffe tetukumanyi tetulina covid test zo so n'olwekyo tambula ogende wano n'abagasomera mu baasa n'abamenyi munda bagamba nti full figure oba oliawo yayita qualifying kuba nti ayingira n'okuba nti oba oliawo atuula n'abakungu abaaliwo ebiseera ebyo kyova olaba bamusibira wabweru era nga bagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo bamugobaganya full figure yavaayo n'ategeeza yes yavaayo n'ategeeza abasirikale nti ali lubuto yagala kutuulako awo ali lubuto era nga abasirikale mu kusooka baafunamu skando naye bambala ne bamukkiriza bamikyala mukulu n'atuula wano nno recently yavuddeyo n'agamba President Museveni n'agamba nti ebibyo mbikooye mbuulira oba tuli bakozi bo oba tetuli bakozi bo ffe tufune ekyokukola full figure yagambye Museveni namugamba nti ffe temutulowooza nti tuli banaku oba tuli bakopi oba tuli baavu nti tubesibako nti oba tulina obulabe twagala okuleeta mu gundi yammwe mwatuyita bulungi otandika okuba nti tubakolera naye ate bwe tutandisa okuba nti tubakolera tuyiyewo omubiri ate mutandisa okuba nti mutulagako nti tuli bafala era nga bino ebintu byemukola byonna binnuma nze ng'omuntu sijja kubikkiriza nze ng'omuntu sijja kukkiriza kuba nti oba oliawo mbigumikiriza mutugambe ffe tuddeyo gye twava Bobi Wine akyali muto ate atwetaaga ate naye ayinako n'embavu ezisobola okufuga Uganda so n'olwekyo mukulu muzeeyi bw'obanga owulira nti ffe bato banno abato tetulina kye tukugamba tugambe tugende wa muto munnaffe tugende tutandika okuba nti tumusupportinga mpolampola full figure akubye emenza agambye nti ebintu by'okujooga ejoogo eriri mu gavumenti n'abakungu baalyo ye alikooye oba tebaagala kuba nti oba oliawo bakozesa saavisi zaabwe babagambe baveeyo mpolampola tulaba Ronald Mayinja Bebe Kulukathan kusasa n'abayimbi abalala nabwekityo bakkirizibwa okuba nti oba oliawo bagenda mu State House wabula nti bagenda mu meeting eyo wabula nti ate ennaku zino Balamo yes Balamo ne mukyala we amanyikiddwa ne mukwano gwe amanyikiddwa nga full figure ennaku zino tebakyafuguma bulungi nti ennaku zino yes baba blocking babasalako emikisa mpolampola okuba nti bagenda mu state wano nno enteba eva ku kitegeeza okuba nti oba oliawo Balamo ne mukyala ono waliwo ebintu bibadde bakola ebitali bituufu mu state nga balya ssente z'abaana balina okuba nti basasula balya ssente z'ebintu ebimu saawo trust yaabwe negenda mu maaso n'okuba nti efa mpolampola era nga betwogerera Balamo takyagenda nnyo mu State House Balamo ne bakyali be tebakyagenda nnyo mu State House kogata full figure oba oliawo bamubulokinze atandise okukaaba alajanye agamba nti agenda kuddayo mu people power atandika okuba nti astandinga ne Bobi Wine wano nno tetumanyi oba President Museveni akyetaaga omukyalo ono oba takyamwetaaga wabula kisinziira gye enkola ye gyagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo
akola emirimu gye mpola mpola. Kugambye bampita ntambi Kimuso omukutu guli gumu Uganda Mukamooli. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga, webale kuba nti otwagala, webale kuba nti muganda waffe otambula naffe. Omukutu guli gumu baguyita Uganda Mukamooli. Bampita ntambi Kimuso oliwaddemu kuba nti onoonyaako mpola mpola. Genda wansi awo buladi wange oba osobola onfuniyo ne ka super chat at any cost, oba osobola kumpayo $1 2 3 nemba nga nfunayo mpola mpola. Bye for now.